Olunaku lwaleero mukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yagenze ekira municipality okukyalira omu ku bakulembeze baffe George Musisi oyo omu ku balooya baffe abazze bayamba abantu baffe bano babakutte bano misango egy'enjawulo agibaddemu nnyo sagenza okumukyalira kubanga alina amaka mu kira municipality era mubaddeko n'abantu abalala abakulembeze abamu bwamaliriza bakyalira nga avaayo kosa abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo ne bakuŋŋaana bangi nga bwe kisera okubeera n'atandika okufuluma kati abantu ne beeyongera bangi poliisi n'amagye nga babaddewo awo nga balinga abamulindiridde bategedde nti ali mu kitundu ne banandika okuba tiyagaasi n'amasasi naki kakati omukoowo ogubalagala kuyingidde ne mu mmotoka ye kati olw'embeera eyo ne discomfort n'afulumamu emmotoka ng'omukka gumuyitiriddeko naye n'okugezaako okulingekinga abantu bano bannaye lwaki mweyisa bwe mutyo kubanga nzize okukyalira mukwano gwange mukulembeze munnange ndi mu kuvaawo lwaki kale temuntemere ekkubo oba abantu bayitiridde obungi mpitewo ŋŋende kakati awo nga yakava mu mmotoka ye short range awo ne bamukuba kitiyagaasi kanisita nga kigenderere nga bumulayo ebifaananyi kiyuziza empale ne kigyokya kimuteekako ekiwundu kinene abasawo batugambye nti eggumba ekyomukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa ayina ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita eno ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti agenda kwetaaga sajjare okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu tebayinza bijjamu katikati bamukozeko first aid n'ebirala ne bamuwa pain killers ebiri strong kuba ali mu bulumi obw'amaanyi n'okumwebasa naye batugambye nti ajja kwetaaga sajjare nnaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati ebiseera ebisinga omukulembeze wabwe babanga abaagala okumugya mu bulamu bw'ensi wakati bw'ojja close range n'ogamba nti kaakati kamukoleko obulabe tuzze tubiraba byazaasimattuka ky'omukisa omulungi Katonda amukuuma naye tuvumirira enneeyisa eno ndabye statement ya poliisi kubanga bafulumiza statement social media ne bagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aseerera n'agwa kwe kufuna obuvune obwo neŋŋamba naye kale ne bw'oba oyagala kulimba mukko ng'oyagala kuwuddiisa abantu teekamukko ku bwongo teekamukko ku saayansi naye n'ogamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aseerera n'agwa wansi bangi ebifaananyi mubirabye empale ye eyokeddwa kubanga butiyagaasi buno bulinga bubbo muka bwatugira ddala kaakati bw'oba ogamba nti aseeredde n'agwa ate ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita ebimuli mu kigere ebinire ku x-ray byo bigudde wabigudde mu bugwi kyannaku binyiiza naye nga bubirowoozaako oyinza n'okukwatuka n'osikano ng'abantu bano n'okutegeerera ddala tebakyategeera nti bw'oba oyagala kale okulimba obwo obuzaabuzaamuko kale mu ngeri ya kinnasaayansi naye beebo we bati oba oli awo era nga bonna bwazaabatendeka ne beyalekayo. Grenades of sorts. They explode. So it hit him and then exploded. And fragments of that tear gas canister got into his leg. So the doctors have showed us the x-ray and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully he is alive, that's the most important thing. But he's in severe pain because of that injury that getting out on him. Unnecessary. Sometimes you keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. I have seen the police report. I've seen the police has released a statement on social media and they are in a very preposterous manner saying that no, the Honorable Kyagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to conclude something, you can be smarter than that. So to say that no, this man was getting into his car, he stumbled and fell. That's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the burn? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers
got banned because of that effect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military behave the way they do to leaders, to citizens, and then they come out and try and concoct a story around it. It's ridiculous and even laughable, annoying as it is. But anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. Still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who are concerned about the situation, but he will be alright. Lunaku lwa leero mukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yagenze ekira municipality okukyalira omu ku bakulembeze baffe George Musisi, oyo omu ku balooya baffe abazze bayamba abantu baffe bano bakutte bano misango egy'enjawulo agibaddemu nnyo, tusagenza okumukyalira kubanga alina amaka mu Kira municipality era mubaddeko n'abantu abalala abakulembeze abamu bwamaliriza okubakyalira nga avaayo. Kosa abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo, ne bakuŋŋaana bangi nga bwe kiseera okubeera, n'atandika okufuluma. Kati abantu ne beeyongera bangi, poliisi n'amagye nga babaddewo awo nga balinga abamulindiridde, bategedde nti ali mu kitundu, ne banandika okuba tiyagaasi n'amasasi naki. Kakati omukka ogwo ogubalagala guyingidde ne mu mmotoka ye. Kati olw'embeera eyo ne discomfort n'afulumamu emmotoka ng'omukka gumuyitiriddeko, naye n'okugezaako okulingekinga abantu bano bannaye lwaki mweyisa bwe mutyo, kubanga nzize okukyalira mukwano gwange mukulembeze munnange ndi mu kuvaawo, lwaki kale temuntemera ekkubo oba abantu bayitiridde obungi mpitewo ŋŋende. Kakati awo nga yakava mu mmotoka ye short range awo ne bamukuba kitiyagaasi kanisita nga kigenderere, nga bumulayo ebifaananyi kiyuziza empale ne kigyokya kimuteekako ekiwundu kinene. Abasawo batugambye nti eggumba eky'omukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa. Ayina ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita eno ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti agenda kwetaaga surgery okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu. Tebayinza bijjamu katikati, bamukozeko first aid n'ebirala, ne bamuwa pain killers ebiri strong kuba ali mu bulumi obw'amaanyi n'okumwebasa, naye batugambye nti ajja kwetaaga surgery ennaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu. Kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati. Ebiseera ebisinga omukulembeze babanga abaagala okumuggya mu bulamu bw'ensi. Wakati bw'ojja close range n'ogamba nti kaakati kamukoleko obulabe, tuzze tubiraba byazaasimattuka nti omukisa omulungi Katonda amukuuma, naye tuvumirira enneeyisa eno. Ndabye statement ya poliisi kubanga bafulumiza statement social media ne bagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aseerera n'agwa, kwe kufuna obuvune obwo. Neŋŋamba naye kale ne bw'oba oyagala kulimba mukko ng'oyagala kuwuddiisa abantu, teekamukko ku bwongo, teekamukko ku saayansi. Naye n'ogamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aseerera n'agwa wansi. Bangi ebifaananyi mubirabye, empale ye eyokeddwa kubanga butiyagaasi buno bulinga bubbo muka bwatugira ddala. Kaakati bw'oba ogamba nti aseeredde n'agwa, ate ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita ebimuli mu kigere ebinire ku x-ray byo bigudde wabigudde mu bugwi. Kyannaku binyiiza naye nga bubirowoozaako oyinza n'okukwatuka n'osika n'oga abantu bano n'okutegeerera ddala tebakyategeera nti bw'oba oyagala kale okulimba obwo obuzaabuzaamuko kale mu ngeri ya kinnasaayansi, naye beebo we batyo oba oli awo enanga bonna bwazaabatendeka ne beyalekayo.